okujoyininga obusumba abazadde bo kyabasanyusa sooka otunnyonnyole mu kujoyininga obusumba obutandika otya abazadde bakukkiriza sooka otuwe time. Abazadde tebasookerawo kunzikiriza kubanga twali bakatuli kiffe wano ewaka ne wabula nabasika ne mbajjayo ku ddiini yaabwe nange ne mbalokola abo ne bakkiriza ne bagamba omwana kyali atugamba kyali kituufu nga tebasookerawo kukkiriza. Bankubako n'emigo ne bagamba gwe okula ki olabika osabiriza abantu ssente so nga omuntu ajja n'agamba kwata olukumi lunene oba mbigenda onyeka soda bambi tolugaana lumu ne mbagana nti temuupa ssente zammwe naye nga mama ye yalowoozanga nti nkola mulimu gwa ssente mu bantu. Yali amanyi osabiriza. Pasita mu kukyusa abazadde bakuleetera testimony oba ne bawawo obujulizi omwana omuto yatujjamu nzikiza. Bawa obujulizi nti Mukama yeebazibwa abooluganda omwana omuto oyo yava wala nnyo n'atukyusa n'atujja mu ddiini yaffe naye twamanya nti yali ekyatugamba kituufu byebyo. Wawulidde otya eggulu okusinkana Bobi Wine? Bobi Wine nawulidde bulungi okumusinkana kubanga adde bize ennaku zino adde endudde. Abalabi ba BBS Selfina Mukama abali ku program eno Mukama nsabira n'eggwanga lyonna yonna Mukama ndiwo omukisa Mukama tato lyambaza amanyi go Mukama olyambaza ekisa kyo Mukama leke eggwanga linene Mukama oliyambe Mukama Katonda w'ekisa Mukama obufuzi ebyakalulu Mukama bireme kwawula abantu ba Uganda Mukama bayambe Mukama basaasire amina abampire omukisa. Okay. Oyagala tusomerayo ku kyawandiikibwa? Njagala kibawa wano kiri mu ngero 3. Mwana wange tewerabira nga teeka lyange naye omutima gwo gukwate ng'ebiragiro byange kubanga ennaku nyingi n'emyaka egy'okuwangala n'emirembe bye biri kwongerwako n'okusaasira n'amazima tebikulekenga bisibenga mu bulago bwo biwandiikenga ku bipande by'omutima gwo. Kino kyandikwa kitugambye bwe kityo nti tewerabira nga teeka lyange abooluganda woonokkiriza Mukama n'okuuma amazima n'okusaasira mu mutima gwo ne Katonda agenda kuwa byonna ebisinga obulungi by'osinga okwagala kubanga omwagadde n'omukuuma n'omwagala byonna abampeera omukisa Mukama. Okay, akataleke ka Pastor Muto COVID yakuyise etya? COVID teyampisa bulungi nnyo naye ate first of all neebaza abantu abeggayaza mu katale banyambye nnyo abantu abali ebweru bakwano bange banyambye nnyo mu COVID naddala wo nga basibye amakanisa awo banyambye nnyo. Neti wavaayo kugamba kulaga eggwanga nti oli bubi abantu bakuyambe oba toyagala kwanika buzwina abo mu bantu? Tulambulemu kwa saagala abantu kumanya bizibu byange omanyi n'omuntu abaako n'ebyama ebibyo ku bubwe. So nawe wasalawo beere n'ebyama by'okuba okkiriza tibabula tunnyonnyole bunnyonnyozi tunnyonnyole bunnyonnyozi naawe wasalawo obeere n'ebyama byo ku mutima? Nange nasalawo nange ngambe nti kino kyamaka nkikume nti enjala ennuma ne mukwano gwange onalebo olaba saamugamba kyekuume. Onalebo yakuwadde ngoye? Yampadde. Ndali musanyufu nnyo era mwebaza. Okay. Pastor nga tumaliriza enjawulo yabaawo bawa abantu 7 COVID ng'olwo ekuyisizza bubi nga bw'otugambye kati wabaawo ko ku njawulo? Wakyukakyukaawo enjawulo kubanga buli muntu alya ku mulimu gwe. Akati nze nga bwe ndi omusumba tekimu eky'ekkumi abantu baleeta nagamba Pastor watuulye balekereka message ako abakyabuusabuusa Pastor Muto nga bagamba amafuta gavaawa wagendako ebweru oba gye wajja ebintu. Katonda yampa amafuta kubanga yagabeera yagabulula kati yampa amafuta nensobola okuwulirawo naye omwana omuto nga nze taliiyo. Pastor Muto yava mu kusabira Bobi Wine. Kusabira Bobi Wine abantu ne bagamba oyo omwana alabika mulungi mu kusaba abantu maani. Pastor Muto. Pastor Muto asangibwawo amwagala? Pastor Muto asangibwa Manyangwa bipande bya modern. Okay. Bobi Wine omusinkana otya? Bobi Wine namusinkana nga nina emyaka 7. Omusanga wa? Namusanga Gayaza.
gayasanga atambula butambuzi ali mu kivulu kiki sooka omuntu omunnyonnyolemu awo weni yali mu kivulu yali mu campaign ze n'omusanga awo n'omugamba njagala kusabira nakkiriza amangu ago nga tategedde gwani ate yasooka kundabirawo amala mugamba ali akana kasooka kakusabira okay tewabaddewo naye kazini kakusabira segeza wasooka n'ogenda n'osaba nga taliiwo ogwaddako n'omusanga okay wamusabira abeere member of parliament ne kiba then yesterday twakulabira nga oddamu omusabira abeere president olaba nga kigenda kubeera mbeere n'essuubi nange ndina nze nina essuubi 2021 tulaba president Kyagulanyi nga ye president okay since oli pastor tayawula mu ndiga ze senga NRM nabo bajja ne bagamba gyosabirewo mukulembeze waabwe president Museveni okikola birungi ki sofa byofunye bukyanga wa joininga Kyagulanyi bingi nnyo kanisa likwalabe bajinsinga naye natekako eddala bingi okay ekitegeeza ekkanisa eno wagijja mu Bobi Wine okay yesterday wavuddeyo n'ogamba wamusabira nga olina emyaka 7 kati olina 10 engoye tezikyakutuuka obudde buno kyekyawo waliwo embeera yonna eyateekeddwawo yagulidde engoye yazigulidde ddi ekiwadde wamukwano kiki ekibaddewo awo we mubeeredde naye tubeeredde naye bibadde byaffe kinyumiza okay bantu baffe bangi nnyo beesimbyewo bakamiliyoni bantu bangi nnyo abayimbi bo basabira ddi oba nabo bayita bajje bakwegatteko bayita bajje banyegatte okay sooka obakoowoolemu awo mu linnya erya Yesu abayimbi mwenna mbayita mwenna abagwako ne mwimuka abagwa mwenna mbayita mwenna mujje bannaye mbasabireko mbawe saala okay ne bannabyabufuzi bonna mujje annaye nze mbeera manyangwa ebipande bya modani awo kakati kyenjagala okugamba ensi eno nti sirina ntambula b'oluganda neetaaga entambula emmotoka esobola okuntambuza neetuuka wonna wenjagala wanga yo njeetaaga sirina ntambula nandyagadde otuuka ku bakwano bange naye bannaye neetaaga emmotoka okusindika ku buyambi obw'emmotoka 0700 52 11 82 jiddamu 0700 52 11 82 obuyambi bw'emmotoka olina ntambula